Omusumba ono taata waffe Reverend Lutaya. Haleluya. Sajja ono alina omutima omulungi. Amiina. Musumba gwe mulina alina omutima omulungi. Nze ndi mutiitiizi naye amanyi okugamba jangu. Bw'ojja naga Abakristaayo bagambe. Kati olumu mbuulira wano enjiri nga ne byaŋŋambye bagamba nze bye neetaaga ne binnema nga lwaki tewabagamba? Nagamba ojja obuulire. Amiina. Kale omanyi ebyobusumba sijja byogera naye kambabuulire. N'omusumba abeera awo n'abanga ali free abaweereza abalala okujja ne baweereza nga tetafaayo oba bali supported oba omuntu akwatiddwa akatya n'amuwagira nga ye takirinaamu buzibu nakwo kulokoka. Mbabuulidde abantu abeerawo nga akatuuti ke waakiri akafiirako okuva January paka December ate nga talina gwakkiriza bamuwagire. Okwo nakwo ssebo kulokoka. Kulokoka. Twali emisindye nga tuzimba tusereka kanisa etuli bubi nembaga mukkirize amakanisa amalala tugawe sente. Ne bajjaawo Sundays kumpi myezi ng'ebiri twali tulyawo nga tuwagira abalala. Omuntu n'asinzireyo mu kanisa yeeyo n'agamba weereza millions 4 za kusereka. Embaga kati twali tukayanira ky'obusente buno bwe twali tetwagala kuwa balala. Omuntu abukubisizaamu oba emirundi emeka. Kakati bwe muba n'omusumba atafaayo ku kuwagira bantu balala bwe baba bazze aba yalokoka. Kale nno mwebaza, njagala okwebaza Mbulizi wamu ne maama mikwano gyange ate tumanyi okuweereza ffenna eyo ku TV. Njagala okwebaza mission coordinator ono olw'omulimu Mukama gwamukozesa ne maama. Njagala kwebaza mukubiriza muwala wammwe eyo mulina mwezi 5 ngira ne tubeera eyo ne tukalakata essaala. Bannange yakufaanana. Nali eyo nga nina gye mbulira enjiri olwamulabako ne mugagwe nkumanyi sala amagezi aganoonya nga bukyali. Haleluya. Kyukira akuliranye mugewo ozaalanga ku baana abakufaanana tomala gazaala. Haleluya. Amen. Abaana we bakufaanana tetutawaana nnyo. Haleluya. Kamala okusiba omugwa guno mbabuulire byenjagala obbabuulira. Okay. Olwayo njagala kwogera ku kigambo kitono nnyo naye nga bwe neeraliikirira obudde. Haleluya. Bampadde okwogera ku kigambo bakiyita thanksgiving sacrifice, saddaaka ey'okwebaza. Thanksgiving sacrifice, saddaaka ey'okola ki? Ey'okwebaza. Kyenjagala okwogerako era bwe nkimaliriza nga tusaba. Amiina. Bwe nkimaliriza nga tukola ki? Nga tusaba. Naye olwaleero oba weetegese oba teweetegese nze manyi bwe nzija awantu mbuulira nga atadde. Oba weetegese oba teweetegese tugenda kusaamu Katonda ekitiibwa ne saddaaka ey'okola ki? Ey'okwebaza. Kati wuliriza. Ekigambo kye bayita saddaaka kigambo kiba kyakwewaayo. Kigambo kiba kyakwefiiriza. Kigambo kiba kyakwerekereza. Bayibuli egamba mu Baluumi essula 12 kyemba mbegayira abooluganda okuwangayo emibiri gyammwe nga saddaaka. Ebintu bya Katonda bya sacrifice. Ate bw'obanga oyagala okukola ebintu mu maaso ga Katonda tokolanga bya bulijjo. Ofubanga nnyo obuteefaananyiriza bantu balala. Si lwakuba nti si bantu naye lwakuba tewatondebwa bafaanana. Okitegedde? Kakati ofubanga nnyo okolera ebintu mu kiseera buli omu waatabikoledde gwe n'obikola. Kyekitwawula okuba ab'enjawulo. Ebimu ku bintu ebinsiibya n'okusaba. Nayingidde sizoni yange endala ey'okusiiba. Temulowooza nti ndeka emmere ya bwereere. Nze ekindese emmere nsiibe nze njagala kwefaanana.
njagala bampite Reverend Esmond Serunjogi kyekinsiibya. Saagala bintu ebyo byakufaananafaanana balala, naddala saagala kuntwalirira mu yolerero. Nze saagala bintu byagala Abareverandi bonna baabo bafaanagana ani. Nze sirina kufaanana muntu. Kyekinsiibya njagala feva ya Katonda. Njagala nga buli lwe babeerawo Katwe Matters buli lwe balowooza ow'okuyita nga bagana Serunjogi akomewo. Ebyo bye binsiibya n'okusaba kuba wanjawulo. Kakati piriyodi gye tulimu buli omu akaaba miwendo gy'ebintu girinnye n'ebirala birinnye. Kambabulire baana ba Katonda, ebintu bibiri bigenda kubaawo mu Uganda wano. Erife abasaba abatafaanananga mu abakaaba. Ngambira kwakuliraanye nze obutafaanananga gwakaaba. Ebintu bibiri bigenda kubaawo mu Uganda. Bimeka? Tusabira emiwendo gy'ebintu ekisooka gike, naye nga gyo tetujja gyesibako nnyo. Oba giganye okuka girekeyo. Kingambira akuliraanye mugabo oba giganye girekeyo. Essaala ey'okubiri egenda kuba bweti. Bayibuli egamba sitaani buli lwanaasikulanga enfuufu Katonda ng'ayimusse omutindo. Kati emiwendo gy'ebintu bwe gisigalayo, nangiridde omutindo gwo gulinnye ojja kubisobola. Aleluya, gamba muno nja kubisobola, bino mbyesobolera. Oyo muveeko akyalina emitawaana gamba omulala mugenja mbyesobolera. Bino mbisobola, bino mbisobola, bino tubisobola. Uliriza, batugamba wano mu Uganda nti waliwo ekiseera we kyatuuka mbunga sukaali mbu bamusimbira layini ne sabbuuni. Mbu bwe wayagalanga okukola embaga nga bw'onooba onoogula kureti za soda olina okweripootinga. N'ogamba njagalayo kureti za soda 20 ne bagamba tujja kuwaako 10. Bajjajja baffe bayita mu biro ebyo, abamu ku bo nga tebamanyi na kusabanga bwe tumanyi, ne babiyitamu. Eriyo jjajjawo nga n'okusiiba yali tasiiba ng'asamira, asiiba mu masabo. Ssebo naawona olutalo. Eriyo bajjajja bamwe ne bakitamwe baawona entalo nga bwe basinza sitaani. Era eriyo abamu oli wano naye nga naye wazaalibwa mu bizibu. Enemundu zaali zivuga, kyokka nga zivuga mama we yafunira olubuto n'azaalira wakati mu ntalo. Yakusindika atya ng'emmundu zivuga? Kyukira kuliraanye muge baakusindika batya ng'emmundu bwe zivuga? Laavu yavaawo ekuzaala wakati mu mmundu. Katonda yayisa bajjajja baffe mu bintu ebyo. Nzize wano okulangirira n'ebiri wajja bituyisaamu. Kyukira kuliraanye mugambe tubisobola ebintu bino. Kati bwe twogera ku ssaddaaka y'okwebaza, a thanksgiving sacrifice, eyo ye ssaddaaka eweebwayo ekisooka olw'ebyamagero Katonda byakoze. Ekyokubiri olw'obulokozi bwe. Olw'obulokozi bwe okutujja mu magombe, okutujja mu ndwadde n'ebitweraliikiriza. Zabbuli eya50, Zabbuli ya 50 olunyiriri 23. Zabbuli ya 50 olunyiriri 23. Bayibuli eyogera ebigambo bino. Egamba buli ampa ssaddaaka ey'okwebaza angulumiza. Agambye atya? Buli ampa ssaddaaka ey'okwebaza angulumiza. Agamba naye alongoosa Bayibuli egamba angulumiza, naye alongoosa obulungi ekkubo lye ndimulaga obulokozi bwa Katonda. Bayibuli egamba kasita nfuna ssaddaaka y'omuntu ey'okwebaza nze nga ndeeta obulokozi. Kyekitwebazisa Katonda ne wakati mu mbeera embi ne tumugamba weebale, ne wakati mu kusoberwa ne tumugamba weebale, kubanga we are sure Katonda agenda tulokola, Katonda agenda tutaasa, Katonda agenda tuyamba, Katonda agenda tuwanirira.
Amiina. Bye tulina okukola tujja kubikola mu linnya lya Yesu. Tujja kubikola. Kaakati bwe njogera ku ssaddaaka ey'okwebaza tugiwaayo lwa nsonga emu. Tuwa ssaddaaka ey'okwebaza Katonda asobole otulaga obulokozi bwe. Katonda alina otulokola mu buli mbeera. Ebintu ebibi nga bigenda mu maaso n'ebirungi gye biri. Nze ndi ku sayidi ya birungi. Buli generation ebaamu ebisoomooza naye ebeerayo ne Katonda baakolera ebirungi. Kakati mbuuliza kulyanye gw'oli ku sayidi ki? Buli mulembe guba n'ebizibu naye wabeerayo ne Katonda baakolera ebirungi. Gye bali. Amiina. Wuliriza. Covid awo ng'atandise kamotoka kange ne kagenda kakaddiwa. Abantu embeera etabuse nga munaye nkwata kapulimo nga nkatunda. Olumu nali mpita ku Northern Bypass ne kababirira nembeera okwo nga noonya ne gwenkubira essimu simulaba. Nentambula mubamu ku bantu bennajja nenjogerako ne mwami Segawono ne muganda omanyi natunze kapulimo naye nina emmotoka gyenjagala. Ngenda gula emmotoka Toyota Hilux double cabin. Ne mugamba bajingambye ya milioni 10,000. Ne muganda naye ndipositinzeeyo mwenda gwe natunze mu kapulimo. Mwenda nagudipositinga ku motoka ya milioni 10,000. Nze nenziteekayo. Nentandika okunoonya endala. Teri fundraising. Buli Katonda gwakuteko yampa. Naye nange nga ntya nozoogera. Kubanga kya busiru okubeera nga abantu bali mu lockdown embeera nzibu ng'onoonya milioni 10,000 zaggula mmotoka. Era waliwo eyakiwulira nanga naye Serunjogi omanyi noonyayo kapulima akalala. Ebyo oli byogera luvannyuma. Kati wuliriza, ndi wano okubategeeza sikolangako ku fundraising. Eyo emmotoka Toyota Hilux twakagisasulako milioni 81. Sikolanga fundraising. Nsigazaayo milioni 28. Mu emitwalo 99 Katonda jazi. Sikolangako ku fundraising. Mbadde nakatuuka ano leero ne wabaawo ngamba wava wano nze emitwalo 2 nagyeyama. N'omulala bwe ntuuse nampa emirala 3 eyewedde. Bampadde omwezi guno nange nembalabula nembagamba ate ngenda kubaleetera sente ate zonna nzimaleyo naye wentuukira musala amagezi agalaba eri mu condition nnungi. Kakati wuliriza, bino sibyogera ku kwewaanirako. Nze sirina sente ezo. Nasembayo okusasula mwenda. Gwe nasembayo okusasula. Endala sinze nzireese. Sirina ttaka lye natunda. Sirina kirala kye nakwatako. Wuliriza, olwaleero ndi wano okutegeeza nti ng'owaayo ssaddaaka ye ey'okwebaza waliwo Katonda asobola okukulokola mu mbeera gy'otasuubira kyasobola ogikulokoleramu. Njagala okuteekamu omutima ogugwa eddalu. Olwaleero genda ogwe ku ddalu. Oyimirire w'oyimiridde ogambe nze njagala kino. Tekirinawo ekyawandiikibwa nti abalikkiriza ebitasoboka tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Tekirinawo ekyawandiikibwa. Kyukira akuliranye mugee kati gwe nkulaba otidde mugambe semberako eri semberera atatidde nnyo. Oyo muviire. Sembera kumpi n'omuntu alina kukukirizo yajja kuzza emabega. Mugee kati gwe nkulaba otidde. Haleluya. Uliriza, nalina akataka ke nali njagala oggula eyo. Nenzikiriza Mukama ne mwebaza olw'akataka ke njagala.
ne mugamba kampe nyiniko nanga bwoli mwawule nja kusaasira wano ploti za bbeeyi naye nga bwoli mwawule nange kampeeyo ku lwa Katonda nangamba mpa miliyoni 19 ne mugomanyi ngenda kuwa sente ezo gwolaba nsi ate nze ngenda kuwa sente gwolaba nze ndi mwawule nengenda nenzijjayo miliyoni 3 nenzija ne mugamba kwata sente ezo ntono naye ziriko omukisa musajja nanga mwawule ezo mpadde ne mugamba nzikuwadde nangamba ngambye eki ne mugamba ziriko omukisa nagenda mu kisenge najjayo ekyapa nagamba kiikyo mwawule weebanje bw'oli zimalayo sirina buzibu nakyapa nakinteeka mu ngalo miliyoni 19 muwaddeko 3 nampa ekyapa nga talina nawansayiningisa nanga ne mugaba ate endagaano nanga aleeta nsayininge gwe wandiika byoyagala nze nsayininge nempandiika byenjagala nga nempandiika neŋŋamba nze olya anguza nzikiriza okuguza omwawule ettaka lino era ndimuwadde n'ekyapa nkimuwadde era kakati nzikiriza ne transfer n'asayininga nkusabira Katonda kolera ebyekiralo tetwogera Katonda gwe tusoma busomi mu Bayibuli teri lunaku lwe wasiiba Katonda n'atalulaba teri lunaku lwe wasaba Katonda nagasiwulidde gwe tomanyi nakumanya njagala olunaku lukye ate luyinza nakuba lwaleero oba nkya Katonda aveeyo akole ekintu kyukira kuliranye mugambe gwe enjiriyo yaweddeko ddadde eka eno yange mugambe fuluma genda oli emimonde gyo bino tojja bitegere byekatwe matters mugambe olabika olina mupya wano ndaba weewuunya saddaaka y'okwebaza yeebaza Katonda olw'ebyo byakoze ono muwandiisi wa Zabbuli agamba olw'ebyo byokoze nze ngenda kwebaza ate naga bwe mala okwebaza ndaba obulokozi bwo ensonga ey'okubiri saddaaka eno gye bayita okwebaza Bayibuli egyogerako mu Zabbuli 17 eno enjiri sigenda gimalayo njagikomya ku mpimpi Zabbuli 17 Zabbuli 17 katutandikire ku lunyiriri olw'17 tukome ku lw'22 alina Bayibuli gendayo ffe tugenda kusoma ffenna Zabbuli 17 onyo olw'17 Bayibuli eyogera ebigambo bino yeeyo oba si yeeyo abasirusiru okwonoona abasirusiru olw'okwonoona kwabwe n'olw'obutali butuukirivu bwabwe baabonyaabonyeze eyeeyo baali boogera ku baana ba Isirayiri nti baasiriwala olw'okwonoona kwabwe ne babonyaabonyezebwa Bayibuli egamba ne batamu emmere yonna yonna ne basemberera emiryango gy'okufa bwe baasemberera emiryango gy'okufa soko Ayimusse emikono gy'ogamba ayi Yesu nsazaamu omwoyo gw'okufa nkijjukidde soko sazeemu negwa accident ezitta abantu ku nguudo sazaamu tulabe tosazaamu ng'osaaga bino bintu bya lutalo gwe otyo lekeraawo bano bwe baayonoona ne basemberera emiryango gy'okufa aleluya emiryango gy'okufa gitegeeza emirimu gy'okufa amaka g'okufa obulamu bw'okufa bano bwe baayonoona basemberera emiryango gy'okufa Bayibuli egamba bano bwe basemberera emiryango gy'okufa ne balyoka bakaabira Mukama mu nnaku zaabwe n'abalokola mu kweraliikirira kwabwe olwaleero nkusabira ng'okaabirira Katonda akulokola okuva mu kweraliikirira kwonna Bayibuli egamba atuma ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira kwabwe Bayibuli egamba
negamba kakati olwo no singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu era bawengayo saddaaka ez'okwebaza era bawengayo saddaaka ez'okwebaza era batendereze Katonda olw'ebikolwa bye n'okuyimba basemberera emiryango gy'okufa ne bakabirira Mukama n'abanunula. Katonda yabanunula n'agamba naye singa balimu akategeera kye bandikoze bandikutte saddaaka ez'okwebaza ne bawaayo. Olwo ye yabanunula. Katonda atutaasizza, Katonda atuyambye, Katonda mwenze ndabye ebintu mbuweereze ate buli lwe mbanga ggwamu amaanyi n'ensimbula giye endala ey'okusiiba. Twali Busoga Enayibowa tuli wakati mu kutendereza n'okugulumiza Mukama n'okwebaza n'okusaba. Baleeta omwana ng'ekintu kyajja ne kimukoona mu mugongo, teyakiraba, yali mu kiraasi, ekintu ne kimukoona mu mugongo. Sitaani wa ddala n'alekerawo okutambula. Omwana ne bamugja ku ssomero ne bamuteeka awaka. Bandye Nayibowa tuli wakati mu kusaba, bazadde be ne bamuleeta nga bamuwalulira kakeeka ne bamuteekaawo. Ebyo nno nze bikyantiisa. Nze sinze nabafiiririra, eyabafiiririra yalina obbawonya nga bamuteekaawo. Tuba tuli mu kusaba ne bamuleeta ne baga omwana ekintu kyamukona mugongo, twagenda tukebere nga tebalaba naye tatambula. Ne muteekako emikono gyange ng'ali awo bamuwaniridde bana nga mutono naye ng'azitowa oluzito wakonze egyo mizimu. Omanye emizimu gisobola okwongerako kkiro endala. Mbuliza kuliranye omugee nti emizimu gisobola okwongerako kkiro endala n'ozitowa by'otazitowa. Dayimoni nga zakulumya olabira bulabizi awo nga tokyatambula. Naye ng'olengera omuntu agamba sikyatambula mpulira amagulu gazitowa nga taweza na kkiro 4. Naye nga amagulu gazitowa, emizimu gizitoya. Omwana bwe twali tusaba ne mugamba kaakati nkooye, kuba nali nkooye. Ne mugamba olw'okuba nkooye wona, kubanga nsirina budde bwa kusaba nkooye. Olw'ensonga eyo olw'okuba nkooye wona era nkusabidde otambule, tolina kuba bw'otyo. Ne mugamba mwana gwo kimanyi olina okusoma. N'angamba ye Reverend. Ne mugamba kale situka waawo kubanga olina okudda ku ssomero. Bassebo ne bannyaba omwana n'asituka ku ttaka. Singa twalinga agasumba agafera ag'enene twandikoze ssente ne tukamala. Ekyo kyokka kikozesa ssente nga kyeweewaanirako emyaka n'emyaka. N'asituka Nayibowa last month, actually mwezi guno, kuba they are 3 weeks past, omwana n'asituka n'atambula. Singa abantu bamanyi Katonda gwe twogerako, singa tetukyabegayirira kana abooluganda ekimu ekyekumi ekwaya olimba byetukuwa biva gyoli olinanyenya obunusu najja nga yeeyagala najja n'abuteekamu ne gwawa tamutegeera nti asitula abatatambula n'abatambuza. Ekyo bakiyita batya? Kye batwala mu ddwaliro nga tebakiraba. Nayibowa ekifo gye kiri ne bwogenda n'obuuza abaayo kati kyabaddewo. Oyo ye Katonda. Yoyo gwe tusiba tuma ekimu eky'ekkumi. Yoyo gwe tuma saddaaka ez'okwebaza. Yoyo gwe twagala okwinyula obukwinyuzi nga ffe tetulina kituvaako. Yuyu chukira kuli enyomuge yoyo yennyini bulijjo gw'okwinyula yeye yennyini. Haleluya. Uliriza agamba singa abantu bamanyi bandiwaddeyo saddaaka ez'okwebaza. Haleluya. Zabuli 5:6
njagala kumaliriza. Zabuli 5:6 kuba nino basabira. Zabuli 5:6. Zabuli 5:6 yeru wange embuzi njirabi. Zabuli 5:6 olunyiriro lwe12 Bayibuli egamba ebirayiro byo biri kunze ayi Katonda. Ndisasula saddaaka ez'okwebaza gy'oli. Ndikola ntya? Ndisasula saddaaka ez'okwebaza gy'oli kubanga wawonya emmeeme yange okufa, owonyeza ebigere byange okwesittala, ndyoke ntambule mu maaso ga Katonda mu musana gw'abantu abalamu. Katonda atuwonyeza. Mwekambabuulire eri abantu nga ne bwe wandifudde teri yandijjukidde kuwa state baliyo naye ng'oli mulamu. Naye kankubuulire omulamu nga ggwe asinga omuntu gwe bawa state baliyo. Ffe tuli balamu. Ekisa kya Yesu kituyimirizaawo. Ate tukyaliwo. Ate wuliriza abaana b'abantu be bagamba bannembeera teri nnomo. Eyo teri nnomo. Era naffe etukikkiriza embeera teri nnomo. Naye ffe abaalokoka tuli nnomo mu mbeera etali nnomo. Gamba akuliraanye ndi nnomo mu mbeera etali nnomo. Yogera ku luzungu lwa Yesu, gamba akuliraanye mugende ndi nnomo mu mbeera etali nnomo. Okitegedde? Tokkirizanga kugwa ddalu na ddalu lya mbeera. Tozontoka na bwazonto bwa mbeera. Ffe embeera tetusuula ddalu, tusigala tusaza. Obulalu bwayo tebutulalusa. Tetujja kulaluka na mbeera eralusa. Keraluke byayo wakati mu mbeera y'ekiralu wabeerawo abalamu abatereza eddalu. Kati omulamu yeggwe. Kyukira kuliranye mugenze mulamu atereza embeera. Mugambe naawe oba olimu akazoole jangu gyendi mugambe. Ffe tutereza obuzoole. Ffe tuli balamu. Katonda namuwanga saddaaka ez'okwebaza. Dawudi yagamba Zabuli 10 olunyiriri lwa 4 naayingiranga mu mpya ze n'okusinza n'okwebaza. Si nsonga mbeera kyebaddewo, nze nyingira mu mpya ze n'okusinza n'okwebaza. Olwaleero ndiwo wano okulangirira nti saddaaka ye ey'okwebaza Katonda agimanyi. Era okwebazaako ate Katonda tetumwebaza. Kati kambedetiyo ne version endala ey'okwebaza Katonda tetumwebaza lwakuba alina byakoze. Si ekyo kyokka, tumwebaza olw'ekyo kyali, ne tumwebaza n'olw'ebyo bye tutannalaba nti agenda kubikola. Ate ne bw'aba tabikoze tekitukyusa, tusigala tumwebaza. Tumwebaza ng'akoze. Mwami Sega wagambye wano nti nze nagamba bw'oba akoze oba takoze nja kumwebaza. Obeerawo sitaani n'omugamba yonna gy'onziza nze nsigala neebaza. Ebyo bye binyiriza abaalokoka. Tolowooza nti waliwo ebirala. Bukeera n'atakolayo yadde 10 neyeebaza. Ne bukeera n'akola nnyo neyeebaza. Ne bukeera n'omuvuma neyeebaza. Ne bukeera ne lwotamuvumye neyeebaza. Lwalina sente ne lwatazirina neyeebaza. Ffe ensi twazaalibwa giwangula. Kubanga tetujja kukkiriza nsi eno kutuwangula. Njogera gy'oli olwaleero nti nga tuwaayo saddaaka yaffe ey'okwebaza eri Katonda okusooka obulamu bwaffe. Ekyokubiri ne bye tulina, nange nangiridde amaanyi agakusumulula okuva ku miryango gy'emagombe. Gajja kusumulula. Gajja kusumulula olwaleero. Aleluya. N'olw'ensonga eyo nkusabira Katonda akolera ebyekisa. Ate kambabuulire, si buli Katonda gwakoledde nti aba ne kye bayita saddaaka ey'okwebaza. Mu Luka 17 olunyiriri lwa 17:18 bawonya abagenge 10. Bawonya abagenge 10. Bawona.
Omulala n'akomawo ne yeebaza n'amugamba wamma gwe ekigambo ky'oluzungu kimugamba go and be well. Eriyo n'abantu abawonyezebwa olw'obuteebaza tebali bulungi. Eriyo n'abantu abalokoka olw'obuteebaza tebali bulungi. Eriyo n'abantu abagaggawala olw'obuteebaza tebali bulungi. Eriyo n'abantu abafumbirwa olw'obuteebaza tebali bulungi. Eriyo n'abantu abagenda mu Amerika n'awala. Olwaleero bwe ntuuse wano wabaddewo omuntu ankubidde, yava wano n'agenda Dubai wano we twamusabira n'agamba Reverend Indiana ebintu naye tebinnaba kutereera neŋŋaakale n'enjiri singa ebadde recorded nandigimuweereza. Eriyo abantu nga Katonda yadde yakkolera n'owaguza n'oyitawo, bantu bakwesiimisa naye toli bulungi. Weerabira okwebaza. Bino ebintu bigenda na saddaaka, sacrifice. Katonda asobola okukuwa n'otaba bulungi. Olumu yagamba abaana ba Isirayiri n'abagamba mugende mulye ensi gye nabawa mugende, naye sigenda nammwe. Musa n'agamba lindaako muzeeyi ogambye tugende. N'agamba naye sigenda nammwe, nja battira bwerere ku luguudo. Namugamba kati wuliriza, ebyokututwala nga toli naffe ebyo nange mbivuddemu, tetuva wano, oteekwa genda naffe. Katonda asobola okukuwa buli kyoyagala naye n'otaba bulungi. To be well takes a sacrifice, and that sacrifice is called the thanksgiving sacrifice. Kati gwe nkusabira Katonda akuwe bye weetaaga naye n'okubeera obeere bulungi. N'okubeera obeere buki? Imira ku bigere ebyo mu linnya lya Yesu. Haleluya. Imira ku bigere ebyo. Haleluya. Ngenda kola kati ebintu biringa bisatu. Ekisooka tugenda kuwaayo mu maaso ga Yesu. Haleluya. Ekirabo kyo, ebyo birabo wano bulijjo bye muwaayo temubimanyi. Temubimanyi. Ebyo mubimanyi. Birabo byogenda biwaayo. Ebyo bw'omala biwaayo, nze ngenda kuyimirira wano, njagala kuteeka mikono gyange ku buli muntu aleeta kye bayita special thanksgiving. Ebyo ebirabo omusumba yabasabira kuba yabasumba. Nze kyandeese wano, njagala okole kye bayita special thanksgiving sacrifice. Eyo nkuteekeko emikono. Eyo bw'ogimaliriza tuyingire butereevu mu kusaba. Haleluya. Tuyingire butereevu mu kola ki? Kati waayo ebirabo byo biweeyo. Bw'omala biwaayo nze bajja kundeetera wano ekibbo. Njagala buli muntu kwata kye